tutuse ku nsonga y'obusika olabira ddala nti waliwo ekkobaane eryokusaanyaawo culture yaffe. Nazzikuno nga Ssemaka bwe yafanga oba bwe yakisanga omukono oba bwe yaseereranga, yalondanga omuntu anaalabiriranga banne n'okukuuma mu luzungu kye tuyita legacy, n'okukuuma erinnya lye, n'okukuuma amaka ago, n'okukuuma Obuganda. Mu nsangi zino ze tuliko kakati essaawa zino, Ssemaka alonda omwana adde mu kifo kya banne. Omwana ono n'akola ekyafaayo, banne n'abatundira mu ttaka. Banne n'aleeta abaguzi, n'atunda ettaka, n'abatundira mu nnyumba oba n'abatundira n'ebijja byamu n'abitundiramu. Kino kyabeeranga kivve era tekyabangawo mu Bwakabaka bwa Buganda oba mu Buganda. Kyabeeranga kivve omuntu, era kyali tekirabika na kulabika, omuntu okutunda ebijja by'abajjajjaabe, okutunda ebijja bya kitaawe, okutunda obuwanga obuwanga bw'abajjajjaabwe n'abutunda, ebisigala ne bijjibwawo. Ensangi zino tulabye emirundi mingi nga omuntu gwe bawadde obusika asenda n'okugyawo ebisigala by'abajjajjaffe, so nga ate wano ebisigala wano waffe mu Buganda y'ennono yaffe. Ebisigala tubiwa ekitiibwa kubanga tumanyi nti awo waawumudde, era omuzimu gwe oba empewo ze ziba ziwummudde awo we baba bamutadde. Tulabye enfunda nnyingi nti abantu bano abawambi bwe bajja mu Buganda basooka ne bastadinga ne batweteekamu ne bakizuula nti ate amaanyi gaffe gali wano. Bwe kityo ne beetuuma amannya gaffe ne bagamba Baganda naye ng'ate si Baganda. Kyova olaba ninamu okubuusabuusa kw'amaanyi nti abantu bano abapika abantu nti mukole ekintu bwe kiti ekitali kituufu ate nga bayituuma amannya gaffe, ninamu okubuusabuusa nti banaaba Baganda olw'ensonga teri Muganda asobola kutunda buwanga bw'abajjajjaabe, teri Muganda asobola kutunda bijja by'abajjajjaabe, teri Muganda asobola kutunda ttaka lyasikira obusikizi, teri Muganda ayinza kukola bintu Abaganda abamu bye bakola. Taliyo. Tewali Muganda amala gakola bintu n'abikola ffa. Teriyo Muganda asobola kumala gakola kkobaane atugumbule Baganda banne. Taliyo. Tewaliyo Muganda asobola kulyamu Buganda lukwe. Ensangi zino tulabye abantu bangi abatali abantu bangi betuwa ekitiibwa ng'Obuganda babutunze. Tulabye emirundi mingi nga Abaganda bagobeddwa ku mataka, bagobeddwa n'olaba ebyalo n'ebyalo nga abantu Abaganda babonyaabonyezeddwa, naye ng'ate ali mu kkobaane eryo alina amannya Maganda. Kakati ne weebuuza n'ogamba nti omuntu akola ekintu kino kubanga ensi tekungulwa, ani akola ebintu bino eby'okusaanyaawo Obuganda, eby'okusaanyaawo abantu bano, bantu banno n'obatundira mu ttaka? Kiba kitegeeza nti gwe akola ebintu bino olabika oliko question mark, oliko akabuuza. Njogera Kasavu Kanyama nga bwe mbagambye nti Abaganda bwe baali bateekawo, Abaganda bajjajjaffe ab'edda bwe baali bateekawo omusingi ogw'okukuza eggwanga lyaffe Buganda, baakikola n'omutima gumu, era ne constitution etali mpandiike ne bagiteekawo ne bagamba nti ffe Abaganda kye tulina okukola, katuteekewo omusingi guno, abaana n'abazzukulu basange eggwanga lyaffe kwe baba batambulira, eggwanga libeerewo. Kizibu nnyo mu Africa kawabe wano e Bungereza okusanga wano wembeera, okusanga embeera nga zino nga constitution etali mpandiike abantu kwe batambuliza. Kakati omuwambi omukulu gwe yayita n'ajja n'agamba nti kati kye tuba tukola ffe bano tubayingiremu, nabano abatali Baganda beetuuma amannya gaffe nabo bwe tuba tuyitamu nga tubapokerera musimbi ne babawa ekyoja mu miro, mpola mpola ne batandika otusensera kubanga ffe twakuzibwa community nga bwe mbagambye. Buganda yakuzibwa community. Abaganda bwe wazaalanga omwana tiyabeeranga wuwo.
omwana yabeeranga wa community nga omwana bw'abanga azizza omusango, omwana wa Geoffrey bw'ayazzanga omusango, ate omwana wa Stefano naye naabanga amuloopye oba Stefano n'amulaba nga azizza omusango guno, Stefano tiyamalanga kwebuuza ku Geoffrey kugenda kubonereza mwana ono. Tikyabeerangawo, ekyo tikyaliwo. Ka Stefano alina obuvunaanyizibwa ng'Omuganda okubonereza omwana oyo, ate n'omwana n'akitegeera. Era Nazzikuno nga omwana ne bwe yagendanga n'aloopa nti Stefano yankubye, muliraanwa Stefano yankubye, ng'omuzadde abuuza yakubidde ki, nti yagambye nakoze ekintu bwe kiti, nga ne muzadde we Geoffrey akwata omuggo nga naye amukuba ng'amubonereza. Bwe butyo Obuganda bwe bwatambulanga, bwe butyo yennono gye twatambulirangako. Ku ssaawa eno gye twogererako, abaana Abaganda bangi nnyo b'osanga ne mu nsi zino ze tutambuliramu bava mu Uganda oba mu Buganda ne bagenda mu mawanga amalala, ne mu Uganda mwennyini n'osanga omwana ng'ayambadde enkunamyo, abamu balaga n'ebitundu byabwe nga batambula bali ku makubo, ebisambi babitambuliza bweru, abaana abalenzi basiba n'enviiri ez'abasajja ezandibadde ez'abakazi ne bazifuula. Byonna byonna babikola nga bakoppa omuwambi, nga bagezaako okulaba nti nno ebintu bye bakola byonna bya kiyaaye, nga bakola ebintu byonna nga babikola olw'okuba nti balina omuntu abawaga, balina omuntu abasasula, okusaanyaawo obwakabaka bwaffe, okusaanyaawo obuwangwa bwaffe, okusaanyaawo ebintu bye twandibadde tutangira ffe nga bannansi, ebintu ebyandibadde abandibadde bafaayo nti Buganda egenda. Naye bano abantu bano, ate omuwambi omukulu ono Magulumeero n'agulirira abo bapikira omusimbi nga bakuga nti bw'obanga tokkiriza mwana wo kumubonereza, omwana wo gw'olina okumwogerako. Kakati abazadde bangi nnyo bagenda ne ku masomero. Mu nsangi zino tokyalaba nti omwana azizza omusango ateekwa okubonerezebwa nga ffe bwe twabonerezebwanga. Baleeta ne oda ne bagiteeka ku ssomero nti omwana owange takubwako, omwana owange alina okukola ekintu bwe kiti. Abamu ennaku zino mu nsangi zino mpulira nti abamu abakulu b'abakungu abakulu Baganda b'Abaminaani bano, batabani b'Abaminaani, abamu bagenda ne ku masomero nga balina n'emmundu, nga omusomesa eyandibadde agamba ku mwana ono tasobola kumugambako. Kale nno ne kiviirako akalombolombo akokulaba nti eggwanga lyaffe balikyamya, nti omwana takyakuzibwa community. Abantu bennyini batya okugamba ku mwana ono. Omwana naye nayeefuula nagalemedde, omwana naye naakula ng'amanyi nti ye. Abantu bangi nnyo mu Buganda batambuliza nnyo ensonga eno, bagitambuliza nnyo ku nsonga y'ensimbi, nti omwana ow'omwavu ateekwa okubeera omwavu tasinga musango, omwavu tateesa, omwavu tayinza kubaako kyayogera, omwavu tayinza kubaako nsonga gy'aleeta mu ssomero n'eyitamu, omwavu tateekebwa ku parents committee, omwavu tasobola kuwanika mukono ne bagulaba amasomero. So kubanga abazadde abasinga obungi oba kino temukimanyi, abaana baffe abasinga obungi essaawa ze bamala awaka nabo ntono nnyo, bandibadde babeera n'essaawa nnyingi. Essaawa zandibadde nnyingi nnyo naye ntono olw'okuba nti essaawa ennyingi bazimala ku masomero ze bandibadde bamala awaka. Kitegeeza nti omuzadde yandibadde awa omusomesa confidence. Omusomesa kuba yabuulirira omwana ono ye yandibadde amusomesa era ng'agoberera akalombolombo kaffe kali aka Buganda. Naye ekyo kyabeerangawo dda, kati kivuddewo nti omuzadde
olw'okuba nti yeefuula okuba w'amaanyi nnyo olw'ensimbi, yeefuula okuba w'amaanyi nnyo nti alina akato bakayita kato akabono obubundu akateeka mu kiwato, tasobola kugamba omusomesa tasobola kumugambako n'awuliriza. Bw'atyo omusomesa naye mu kifo ky'okusomesa n'agenda n'akola mulimo gwe, njogera Kasavu Kanyama, omulimo gwe n'agukola nagalemedde kubanga asuubira ekyojja mu miro okuva mu gavumenti, bamusasula omusaala, n'akola nga gwakusomesa naye nga talambise mwana ono tamulambise mu ngeri gye yandibadde amulambika. N'olwekyo abazadde basanze obuzibu bungi nnyo, abazadde abakyalimu empeke nti abaana baabwe bakuze nga bakula muwawa, bakuze nga bakula ng'ebipapula, bakuze nga bakula nga amagewu, bakuze nga tibalina mpisa. Eryo eggwanga Buganda ne liba nti nno terikyayina future, eggwanga li Buganda ne likula nga ligenda bugenzi nga teririna musingi kwe litambulira.